Kiza Leonard kati omugenzi kigambibwa nti yatayiza omwana wa mulirwana we Kayiza Richard ow'emyaka 11 n'atandika okumusonseka obugambo bw'omukwano. Omwana naye kwe kumuloopa eri kitaawe. Taata yali akomyewo ewaka. Taata ne mugamba buli kimu nga wekyali. Kati ebyo byonna nga biwedde. Dadi wange yangamba jangu tugende omundage. Kitegerekese nti Kayiza yalumba Kiza ku lw'omukaaga ne balwanagana wabula n'amusinza amaanyi n'amunyigira mu nnyumba. Kayiza kwe kugenda n'ayita banne okuli Kambugu Naziri, Ibra Ssekabega n'abalala ne bamulumba buto. Kati abasajja baali bakama n'egaali bali bagisibye wale. Landi road n'agezaako agisikeko. Kati oli yali wali n'ekyuma. N'agamba mukadde oyo musajja omuyita otya? Mutabanyi wo oba ani? Mukadde nja kukuba ekyuma ku mutwe. Landi road n'avaawo. Naffe ne tufuda okutya ntukola ki? Tubaleka wano omusajja ali mu nnyumba omwo. Waayita akabanga katono Kiza n'akomawo olwo ne baddamu okulwanagana nga kiteeberezebwa nti we baamukubira awabi. Ssentebe wa Kabalagala Central Zone Mustafa Kamya Waligo agamba nti muka Kiza yamutegeeza nga bba bwe yali abuzeewo. Ne mugamba balaabula atya nti ababooda baamulumbye eggulo nga bagamba nti yakutte omwana omuto. Waligo yagenda mu muzigo gwa Kiza n'asanga omusaayi mu nnyumba ku buliri, ebyuma n'ejjambiya eriko omusaayi, n'ayimiriza abantu okugendayo. Olwo n'adduka ku poliisi e Kabalagala abatandikiddewo omuyigo. Ngenda okulaba mu nnyumba nga mulimu ebisi, mulimu ekiso kiriko omusaayi fresh, nga kuliko bino bifooku bya shoka buzoba za pikipiki, ebyuma bifooku bibiri ebyo bisoka buzoba bibiri ebimasamasa nga biriko omusaayi. Kati omulambo gwalabiddwa omuvubuka eyabadde asamba omupiira era poliisi yagenze okugujja mu kinnya kya Kazambi ekya Kampala International University Kansanga ku Sande nga gwe gwa Kiza. Osa yali agenze agambe banne nti ayi mujje mu nnyamba abasajja banze. Ne in between awo ku kisaawe kya KIU waliwo septic tank ekipya kye baakola. Omulambo ate mwe twagusanze. Omwogezi w'abambega ba poliisi Charles Twine ategeezezza nti poliisi yakakwata abantu 3 okuli ne taata w'omwana n'akubiriza abantu okwewala okutwalira amateeka mu ngalo. Era nga Inspector General Police nga bwe yalagidde ensonga eno tugenda kugikwasaka na bwala era oba oli awo abanaayitaniranga mu kutwalira amateeka mu ngalo tubavunaane ate nga musango gwe tetufaayo oba okubyeko kyenkana ki naye kasita obeera waawo ng'olere ng'okuba olwali ng'okubako katono oluvannyuma mwenna tubatwaliramu. N'omulamuzi Osawulo John Paul ow'eddaala erisooka ku kkooti e Makindye awadde olwanga 22 omwezi guno ogw'ekkumi nga lwe Lwokutaano lwa wiiki eno okuwa ensala ye oba Haji Shaban Kiweewa alina okwewozaako banedda mu musango gw'amawaabirwa okutuusa obuvune ku bantu 3 ng'abatema embale. Era nti ajja kujja ng'akoze ensalawo ye okuba nti oba omuwawaabirwa alina omusango gumunaanibwa era nga guba nga gumuteeka ku mumbeereko esobola okwewozaako. Omusango guludde mu kkooti okutuusa akulira abalamuzi mu kkooti e Makindye lwe yagujjulula ku mulamuzi Ronnie Tukundane abadde agulira n'aguwa omulamuzi omuggya Osawulo John Paul. Mu musango guno Muyinza Abbasi, Musinguzi John ne Kasujja Martin bawawaabira Haji Kiweewa okubatuusaako obulabe olw'enkayana z'ettaka. Mu kkooti enjuyi zombi zibaddemu ng'oludda oluwaabi lukulembeddwa omuwaabi wa gavumenti Charlotte Nanziri ate olwa Haji Kiweewa nga lukulembeddwa Munnamateeka Fahad Matovo. Mutebi Sulaiman ne Sefuma Josephine Innocent bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.